mulimu companies nene ezikola ebintu bye tukozesa ewaka ne bye tulya esebo nga company nene nga zirimu ebintu bye tukozesa ewaka ne bye tulya bye twambala nenga bigenda bikunywa ensi ey'omwoyo mpola mpola eri omukazi ow'amaanyi ng'osaba nnyo ekisa ky'okusaba ne kigenda nga kivudde ku kyokunywa gwe kyonywedde nga tekuliko n'akagambo nani alcoholic drink esebo nonywa ne soft drink esebo waliwo kampani nene y'amaanyi njimanyi esebo osobola gingamba nyagigamba Mukama Company nene bajiwa sente magombe eri all over the world ya soft drinks naye bajiwa buli lwonywa gundi ya product yabwe bagenda bakendeza ku bulamu bwo mpola mpola n'ensi ey'omwoyo bagenda bagikendeza mpola mpola kyovula batugamba abantu babere begendeza ku byokozesa abantu abakozesa gye bayita ice cream ndoza ekyo tekina buzibu kuba bamukola n'abeeyiya batandikawo bugundi nali nnywa nnyo ice cream nga nkula era n'obukulu bwange nga nkuze namwagalanga nnyo nze nakati omwagala kakati ice cream oyo nabuuza Mukama olunaku lumu Mukama nga amuŋŋaana tomunywa nini mugamba kiki owaayi nemesa ekintu ekiwooma kubanza buli wefuna mbakyali bange tugende ku ice cream yes eddoboozi ne lingamba Ronnie company ezikola gundi ezo ezikola ingredients ebirungo bayina WhatsApp group ebagatta bayina bu groups obubagatta nga bali mu kinywi kimu omulamwa gwa kunyweza baana n'abantu abafunye omukisa ogunywako abakola ingredients batabikamu omusaayi esebo Katonda buli kyakugaana taata kyalwa bulungi bwo ne bwe kiba kirabika bulungi omwana omu yanyumiza yali abeera wano mu kibuga bano abaana ba street kids omukazi nga omwana alemera ku mukazi bampe ku mmere mami anti babe ku mmere olunaku lumu omukazi n'agamba ngenda kuwa leero n'afumba omuceere ne cabbage ne balya n'abaana be n'akwata essowaani nga nnungi nnene n'amuteerako omuceere omwana ne cabbage omwana n'atula wali ne yeebaza mami weebale kutukola ki kutugabula mwana eyo kyemanya atulaba n'otulaba naye mbu yali emmere yasooka kungula omuceere naki munda nga mama yaddidde pu w'omwana nga yaddidde pupu w'omwana yamutadde munda n'ayiwako omuceere n'ayiwako cabbage kati omwana aliddeko kino ekyokungulu ayagala kwejjako oli kati akasooka okulyako wana agenda okugira akwate gundi jukira essowaani mmere gyekoma okuwoomera ne ka speedi keeyongeramu ayingizaamu engalo agenda okulaba ebijja kadingo teyaddamu nakwesembereza mukazi oyo nti si buli mukazi omulungi nti wuwo musumba hidden agenda ki bano abakola ingredients ogattamu omusaayi kubanga sitaani akolera mu kye bayita omusaayi omusaayi nabagamba luli nti omusaayi gwogera gulina enkizo gulina amaanyi gulina omumwa gulina emikono gusobola okwogera obusibe ku bulamu bw'omuntu waliwo abagenda okuyomba naye nga kyekituufu wabula ku kya ice cream tugenda yomba bangi nze sijja yomba kozi naku zino omulimu gwo gw'amaanyi gwonkozeemu emba njagala okwemulugunya ngamba can it happen xpotv to the world. Kulamusizaako wenna mukwano gwaffe eno ye xpotv nkwebaza okulaba abasubscribinga mwebale nnyo gwe gubanga gwe mulundi gwo ogusoosa tulaba ngenda kukusaba wansi awo ku mukono gwo ogwa ddyo waliwo ekigambo subscribe kikwatemu wamala kikwatamu ddamu kikwatemu ogwokubiri ogenda awali akagambo all kigenda kukuyambako ku bino wammanga sitole we tuba gye tukoze kunyumidde sitole esigadde tojja nnoonya tojja dda agasaakinga tebajja kuwa link just essimu ye ejja kubanga ekunotifyinganga entakera nti baleese ebirala ebinyuma kuba ffe tutandika buki tutandise subscribinga musumba Yesu yebazo kama yebazibwe sebo igenda gitya simi bisebo ngoli munaku wavutaata ngenda nchuka sinzo oli
tuli ku Ubuntu esange walugala musumba mumuleke tulina bye twogeramu nga tunajja ku site musumba nchokoza nnyo tuli ku Ubuntu esange walugala masanafu mukwano gwange otagala ngenda mu ggwanga ya Uganda sagala sula mu bifo bitategerekeka kubira Ubuntu sagala kulya mmere Ubuntu jagala kola meeting Ubuntu jagala kola any kind of gathering yonna wano Ubuntu bakubireke namba zaabwe ziri awo wansi musumba ndabika ngo munaku wafu ntidde manyi gakuwedde mpedde mama oso konsimbule saa kama akusumudde aba Cambridge Junior School bali matuga kito batwalira omwana asome akenkuke n'emirimu emirala egy'obwongo okuli okuyimba kusamba kapiira okuba ebivuga that is co-curricular activities bazisimbako nnyo essira ate n'eddiini ye oba enzikiriza nayo bagisaamu ekitibwa kosa n'empisa ez'obuntu kati mwe abalina abaana mbu sina wakumulekera ngenda kuba kyeyo kya myaka 5 osobola obba mukwasa for 5 full years omwana ono ne bamukumusomesa ogenda okudda ku mwana ali sharpened bulungi nnyo musumba ku lusedi etuuseewa lusedi etambula tugenda nga 7 mwezi ki in fact tugenda nga 6 nga 7 tutandika era tukowola November omwezi ogujja Museenene esebo tugenda kuba tutambula bagala ogenda naffe tubaniriza abe Masaka tubayita kyotera laka iwa tugenda kubeera mu katundu bakayita kya Mukama kali mu Masaka Rengo Masaka Rengo esebo mugenda kuuta kigambo kya Kristo esiyomo yotugitwala eyo abantu balokoke obudde bwe tuli mu bubi taata bwakanayo kyani buli muntu yenna mwetaagisa kankubulyeko taata bw'otunuulira n'olaba amagombe n'ogalaba bwe gafaanana n'engeri abantu gye babonaabona nze ebiseera bisinga mbeera oluusi bwe ndowooza ku kintu ekyo nkaaba n'okaaba kubanga abantu abaliyo bali mu kukaaba nnyo bona abantu babuulira enjiri ne bagaana okukyuka n'ababadde abalokole n'abadde abakkiriza Mukama Yesu nga baganya okukyuka bw'atuuka eri ate gwe bakubonyaabonya bubi nnyo kubanga alimanya ebingi alibuzibwa bingi kati saasira nze abikubuuza kati wali gwe abimbuuza era nkusabira Mukama akuyamba oleme genda ewakyamu nywere kuba olwedde ndi nywere onywere sebo alhamdulillah kati musumba waliwo ennaku zino ensi yeetabise bintu bingi ebitukyusa nga naffe tetubinaako control olwaleero mbadde njagala tutunuleko ku bimu sitaani mwayito tuwanyisa entegeera notuwamba otuza ku saidi kuba waŋŋambye okirinako okumanya okw'enjawulo olwaleero eddoboozi lyaŋŋamba nga ndi ku booda nti sitaani ataddemu kinene nnyo akoze ekintu kinene nnyo okulaba ng'alemesa abantu ba Katonda okudda Katonda gy'ali nga n'ebimu ku byataddewo mu bimu ku byateekawo mulimu companies nene ezikola ebintu bye tukozesa ewaka ne bye tulya esebo nga kampani nene nga ze zirimu ebintu bye tukozesa ewaka ne bye tulya bye twambala nenga bigenda bikunywa ensi ey'omwoyo mpola mpola eri omukazi ow'amaanyi ng'osaba nnyo ekisa ky'okusaba ne kigenda nga kivudde ku kyokunywa gwe kyonywedde nga tekuliko n'akagambo nani alcoholic drink esebo nonywa ne soft drink esebo waliwo kampani nene y'amaanyi ngimanyi esebo osobola gingamba nyagigamba Mukama kampani nene bagiwa sente magombe eri all over the world ya soft drinks naye bagiwa buli lwonywa gundi ya product yaabwe bagenda bakendeeza ku bulamu bwo mpola mpola n'ensi ey'omwoyo bagenda bagikendeeza mpola mpola kyova batugamba abantu babere begendeeza ku byokozesa abantu abakozesa gye bayita ice cream ndoza ekyo tekina buzibu kuba bamukola n'abeeyiya batandikawo bugundi nali nnywa nnyo ice cream nga nkula era n'obukulu bwange nga nkuze namwagalanga nnyo nze nakati omwagala kakati ice cream oyo nabuuza Mukama olunaku lumu Mukama nga amuŋŋaana tomunywa nini mugamba kiki owaayi nemesa ekintu ekiwooma kubanza buli wafuna mbakyali bange tugende oka ice cream yes eddoboozi ne lingamba Ronnie kampani ezikola
gundi ezo ezikola ingredients ebirungo bayina WhatsApp group ebagatta bayina bu groups group obubagatta nga bali mu kinywi kimu omulamwa gwa kunyweza baana n'abantu abafunye omukisa ogunywako abakola ingredients batabikamu omusaayi esebo Katonda buli kyakugaana taata kyalwa bulungi bwo ne bwe kiba kirabika bulungi omwana omu yanyumiza yali abeera wano mu kibuga bano abaana ba street kids omukazi nga omwana alemera ku mukazi bampe ku mmere mami anti babe ku mmere olunaku lumu omukazi n'agamba ngenda kuwa leero n'afumba omuceere ne cabbage ne balya n'abaana be n'akwata essowaani nga nnungi nnene n'amuteerako omuceere omwana ne cabbage omwana n'atula wali ne yeebaza mami weebale kutukola ki kutugabula mwana eyo kyemanya atulaba n'otulaba naye mbu yali emmere yasooka kungula omuceere naki munda nga mama yaddidde pupu w'omwana yamutadde munda n'ayiwako omuceere n'ayiwako cabbage kati omwana aliddeko kino ekyokungulu ayagala kwejjako oli kati akasooka okulyako wana agenda okugira akwate gundi jukira essowaani mmere gyekoma okuwoomera ne ka speedi keeyongeramu ayingizaamu enga agenda okulaba ebijja kadingo teyaddamu nakwesembereza mukazi oyo nti si buli mukazi omulungi nti wuwo musumba hidden agenda ki bana abakola ingredients ogattamu omusaayi kubanga sitaani akolera mu kye bayita omusaayi omusaayi nabagamba luli nti omusaayi gwogera gulina enkizo gulina amaanyi gulina omumwa gulina emikono gusobola okwogera obusibe ku bulamu bw'omuntu ne bakusiba abantu bangi obwongo bwabwe mwali temwerabira naye product gy'okozesa akuteekako okwerabira kati ice cream abasinga mukozesa baana bato n'abantu abakulu balimudiira ddala taata majority yes abantu bakozesa ebintu bingi taata bye bataddewo mu magombe nga bigenda kendeeza bulamu bw'abantu ice cream nali mbuuza Mukama lwaki omunnemesa gwe ebirungi tubigabiraani twagala nfune sukaali mungi in fact ne sukaali omulaba mulungi naye era yabuŋŋambako nze kale yali akiŋŋamba kirala nti ng'aŋŋamba ojja kulwala sukaali ojja kulwala ebirwadde toddamu munywa nnyo asooka kuŋŋamba nywa mutono nennemerako ddamu najja ng'ayomba va ku sukaali olina n'omukisa nze nenfuna ŋŋambako bw'atyo siddamu buuza nange kati nkugamba ŋŋamba ggwe kati wano siddamu kati ŋŋamba ggwe ebintu ebimu biveeko naddala byoyize bino byonna byoyize byoyigidde wano tereeza nina ebyokunywa byange byentera okwagala okunywa nnyo nga biringa biti era nga sijja by the soft drinks era nga akaako okunywaka sijja kwogera linnya kuba nnyinza okwogera n'okakubamu ekituli nnyiniko n'anyiiga era ako nkawangaalira ku kampo omulala simanyi lwaki nkaagala kati kankubulire waliwo abantu nga wagamba ngenda kuva ku kyokunywa kino ne kikugaanirako naye ng'ebirala ebikolanga kyo gyebiri nogamba kati kino ngenda kivaako ne kigaana eryo n'ebirala nga bina exactly the same flavors ingredients naye n'obireka nga bikyusa linnya lya company gwe nga bw'ogenda ku dduuka amaaso go gatunuliraawo kirinyanga bw'okeeranga ku makya mukazi gwe naye musajja gwe nga muyina amaduuka mangi mu kitundu naye ng'edduuka liririmu abantu basimbanira inimanya waliwo ekikyamu kyokka nga n'alitolamu oyinza okuba na wampisa nvungu ng'ayina n'empisa embi agamba oba mugende muguleko ewala nga mwenna emitwe musigala mukola muti of recent nabadde gayaza ng'omukazi ali mu dduuka omuyita akutunula bwati mu feesi nadda ku bibye naye nga abantu bali ku dduuka bayomberawo omukazi otalina kasitoma ke ate bwatyo naye nga ddala tebava naye nga ate tebavawo nga ne neiba asobola okuba nga atunda ebintu byebimu the same price manya waliwo ekizibu tandika bakozesa kye bayita point of contact omulabe bw'aba anaakusiba omuntu nga anaakuloga bulungi nnyo ojjule bulungi ojje ayagala kye bayita point of contact wanasobola okukuloga n'akuloga soda ali atya n'akuloga naye kye bayita okukwata ettaka ly'ebigere ebyo kye bayita okukwata ku lugoyero n'asalako point of contact mu Luganda gye nnyinza okuvuunula ng'enkwaso yereeta obuzibu n'alyoka na connectinga ne kyayagala nze nalabako omwami twali tugenze kuziika
yayina akapapula mu ngalo fino service ogiraba yereeta omulambo ne bagukwata okugajja kagaali neguteeka wali omusajja oli akutta akapapula kuliko amannya g'omuntu omu mulamu gyali nze nalaba mannya nga ga muntu gali kapapula kaali keeru akakutte akakwese wano mu ngalo n'agenda bano abafino service bakwata kesi bagireeta wano bagituuze ku buguwa buli bwe batuuza ku ntaana ekkeyo abagigira ye akapapula nakwata eno n'abakwatirako eno wansi jjukira abo totera kubakwatira n'abakwatirako eno jjukira tebasobola kugoba ate n'abakwatirako eno baba basuulayo gundi bagituuza kuli n'asuulayo akapapula mu magomboloza aba takusuddeyo awoloza aba takumanyi aba takumaze aba amaze okukumegga abakutadda erinnya ly'emagomboloza abamu bakwata nviiri olw'omukyala omwana we yatandika mpolampola ng'awunga tebamanyi kumba omwana gyagenda gyazanyira ku baneiba oba mu baneiba ng'omwana alina ekiviiri nga bw'okirina ekyo kati nga yayabuluza wano n'akokota wano akaviiri konna mama aba anaaza omwana alaba enviiri za wano nga teziriiwo naye nga bulijjo alaba omwana kiri fine agenda okucekinga nga omwana bamutwalako dda amagezi eryana liri awo liringa lizonto nga muzaala mulamu bulungi nnyo ate yali ayokya mu kiraasi nga wamaanyi omwana mugezi naye olw'okukwata kyebayita point of contact ne bakyusa omukisa abasajja bawanyisa omukisa kati n'ebyokunywa bino products zino ana omugulira ice cream n'omugulira gw'olowooza nti kyanda kyaffe baana bange balungi waliwo abagenda okuyomba naye nga kyekituufu wabula ku kya ice cream tugenda yomba bangi nze sijja yomba kozi nnaku zino omulimu gwo gw'amaanyi gwonkozeemu emba njagala okwemulugunya ngamba can it happen naye point of contact onywa kati abantu bangi sebo bakwambula kyolina wakati mu kunywa gyokoma okunywa kati kiringanga n'amaanyi ga gundi ensonga lwaki eddagala abalitunda beeyongedde nti waliwo ebinywa amaanyi mu basajja products ze tukozesa n'ebintu bye tukozesa ebimu binywa amaanyi mu basajja kyovala buli avaayo nze nalongo gundi ntunda eddagala ly'amaanyi ga gundi nkola bwe nti yingini evombeera opipirapipira simanyi nsindika njake gwamanyi mbayitako mukubo eyo bangi batambule bati oba aliwa kaddemu yingini epipirapipira nsindika njake simanyi kuteerera nkwongere simanyi stengerere ekizibu kivaawo so abantu bano njagala babuulire tubeere beegendereza nnyo beera mwegendereza ku product z'okozesa kyova laba ebiro bye twayingiramu buli kyonna ekijja tomala gapaala kukiyingiramu tomala gapaala oli takuleetera bizinesi naga bizinesi eno ekola jangu tugende sente weziti n'ogenda n'opaala agenda kuyingiza ekintu ky'otagenda kuvaamu abantu kati olwaleero taata emizimu giri mu bantu gitambula naffe kakati jjo giraba nti ono alina omukisa gitambulira mu nsi erabwako banga tetugiraba giri physical essaawa zino tugirina taata physically nagamba luli negamba nti tutambula mu taxi nenga gwotudde naye neyiba musota ennaku zo gyafuna obuvumu obukyusa ebitundu emikubedda bagambanga olaba kagere ka mbuzi no kati ginywedde omusaayi ogumala nga bw'oli emmere wano n'okula najja okufuna amaanyi n'okugejja ginywa musaayi gusobola okweraga mu kifaananyi ky'omuntu nga sebo n'oyo atulaba singa wabaayo gw'obuuza asobola okugamba nti nasanga ekintu bwe kiti bangi mwabagenda ku zi beach muzannya n'ebyana bya Jezeberi bulungi nnyo gugamba nalabye oluwala fe twagenda ku beach nga tusoma siniafo twagenda okusoma biri ebyagundi ne tuvaayo ne batwalako ku beach ne tutandika okuwuga kanize nali simanyi kuwuga nga kyenkola ngendayo wali amazzi amatonotono nga nteeka engalo n'ekifuba bwenti maaso nga ebigere mbikuba eno mazima omulowooza omusajja sita kumbe oli kumpi waba akaceere kati abamu kale mu abapulo naye nga batya amazzi amangi
Made banyiko nkomerere Ismaili. Naye bagambe bwaba amacha nedda. Naye taata nga nina mukwano gwange ye yagaddanga mu ng'akola atya kati waliwo omuwala baali bamugoba abavubuka abakola effujjo mbandi mukugira bwenkuba nange bwenzira bwenkola munnange byakola omuwala najja n'ayimirira we nali ng'omuwala amaaso gakala za njawulo gagatemagana omuwala ne mubuuza essomero eryali limuleese nga tayogera ssomero omuwala ng'alaga sina wa ku nsi Wakyobuzaavinga obudde obwo bomaze maze kukula ne mmanya kubanga omuwala yabulira mu mazzi awo. Tewaddamu mulaba. Yes. N'abaali bamugoba tebaddamu mulaba. Yes. Awo kati mugenda ku bichi mbwera bichi out kituufu okutwala abantu out banno family yo naye mubere begendereza. Ni mu church tugenda out. Ni mu church. Utsubutwala ko family yo. Adoloza Mukama bwa yakulokola oyina kubeera mu kubonaabona bubonyi. Nina kulya kawunga kusiiba. Obuzibu buli bumu. Baana kubambaza buli obuntu. Swimming costume. Bikini. Aha. Awo. Nolaga body. Ne mugenda mu mazzi ne mukola bye mukola. Tundayolesa. Banji. Tugenda maaso musumba. Kakati kyangamba abantu bano nti ekikonoona kati ebiro bino ekiyinza okwonoona omuntu yenna si kinene katono kano ketubuusa amaaso kugambye nti abasajja olwalero ennamba esinga ku 10 amaanyi 9 amaanyi pe era bali mu kunywa bu soft drink obumu bubazeemu ki bukyajinge naye olunaku lw'olikavaako n'okaviirako ddala ne tulito walina nga kalabaayi sebo ndi kati sitaani ali mu product nagamba engoye kati engoye fashion aliwo engoye ezisinga obungi eziva emagombe nga lwambala luconnectinga ku magombe tukakasa nti emagombe eriyo ekkolero nti bakolerayo n'engoye ziri physical. Sitaani alina obusobozi obukola buli kintu kyonna taata nga kiri physical era nikijja esebo kugambye tuli kaleerwa walabyewo tuli mu taxi omuvubuka avuga boda ayina element ka kawanga kuliko obuwanga obweru obwo businisa amanyo we buti ayisiŋŋanya n'omuvubuka omulala ayambadde essaati kuliko embwa emabega kifaananyi kyambwa amaaso gange g'omwoyo ne gakonnekitinga ŋŋenda okukyusa amaaso ŋŋenda okulaba taata ŋŋenda okulaba nga akawanga ka koogera n'embwa eri oba kiri kye wagamba nti sitaani bw'alaba ekintu ky'okuliriza mbu oba muti nga gyakyambala ng'akikozesa kati waliwo bye bataddewo okwongera okusiba abantu kivulaba abantu gendere abalina obukomokomo bambala obutiitiitiritiitiriti n'obutiiti nawo bubi bugolokosa okwaka si design bugolokosa okwaka kati kankubuuze taata bukola ki nze nga zisimanyi kuba sibwambala ddala naye bempulira agamba fast ku designinga nedda sebo bukola ki owaayi musoma ebintu ebimu bino ebitali mu mbooko tuba twetaaga abantu bano abantu omanyi abantu banze bambuuza ebibuuzo ndekera ebibuuzo ne bagala soda kati ekyo mwakikomeza buli wekagira bwe kati mu kiwato ky'omwana obuwala bwe kati kazuukusa okwaka era bangi babeera nabo mu gundi wali olabeeko omusajja nalabako ku musajja nga yayambadde empale ya mukazi we yaze nayo ku mulimu gye twali accidentally iye ayinza okuba omulimu gate gumupapya nga yakedde ku noyambala kana akayita nga wardrobe yemu nakwata mbiro wangi oba love too much love is blind n'omukazi eriri eryayambadde goza kiba ki baba kubina ebintu bimukozesa nga muli mu mukwano bw'oba omukazi takuloze ebintu ebyo bikuleetera obuzibu obwongo bagenda babukwata to that level woligwa we eyokuwungira ddala kati kankubuze olowooza bamala ne binywera era bamala ne beevuga bukesoma kuba kati obufumbuzi kyemmanyi kasotegeera muno naye n'akutegeera
basi bogamba so bogamba kumanga baby mpaka lega ako nange ngogenda lega obera ngolese love Ensio kwagano musumba nene simaba mu mugisomesa mutiyo muchaji bana balina olukunda abo kila kumacha ne kati yabawe ku mubiri kati nkubulira andi kati bwamaliza nga takuwasizza nosanga so datenga tevaako ekirala abantu abayikuba ttatu okyogeddeko webale naddala mu season eno gye tulimu abantu bangi bagenda kuba initiating via tattoos ne bwenkira ku machani ne kubako ya Yesu eyagirina Yesu omumanyi bwafaanana musumba no manyi Yesu bwafaanana nze mumanyi bwafaanana kubanga namulaba naffe tulina bano etwambifaana ebyo byakiyayi bantu bulijjo naawe wangamba lulijjo yo bamwitani yes naone Yesu yali eruwero nagamba they don't know me I'm the son walone yali Kenya bana mukonyomeza bamukwata ne bamusiba okweyita kyatakola ki kyatali bwe yatuka mu kooti nagamba omulamuzi bwondeetera Yesu gwomanyi nti ye mutuufu nganzo nsiba ate nga Yesu bali ye yamuleera gaino kuulita agende ne babuta ate musumba tatunga bane kuboba lunyiriri nayo tekirizibwa esebo kibi kyodda kibi sitaani talokoka ne lunyiriri nti mujeri Yesu alokolera sitaani nzira mutata sitaani talokoka ekibi ne bwokwata nokera ku machano ofuna sente mu sabo no percent zeewamwe n'otunda ettaka lyewamwe ng'olibye bubbi bano n'otaba waako n'oleeta mu kanisa ekimu eky'ekkumi kya bukadde 10 kyonna kiba kibi sikirizibwa dde okwekuba ttatu ya Bibiliya yesebo ne kuba Bibiliya ku mugongo tubagaana kweziika bizigo bibagenda bagira beeruza ate ttatu kati Katonda asonyiwa kati abantu abanaddamu okwekuba ttatu ng'omanye amazima tolisonyiyibwa. What is behind tattoos? Tattoos ziri mu spiritual realm. Abamu ku bye bakozesa n'ebyuma bye bakozesa ebyo kati kubuuza waliwo company gy'owulira Uganda nti ekola ebyuma bya tattoo kikyotegeeza waliwo company gy'owulirako nti wano Uganda ekola kapeni kali akakuba tattoo togiwulirangako kati gyeva ewali firimu nkubuulira taata buli wookwata omubiri gwo n'ogugattako ekintu nga Katonda teyakikuweerako owulira nga teyakikuteekako oba oyonoonye ne bwe kiba nga kyerabikanga ekirungi ne bwe kiba nga kugambye omukazi aleese eswani y'emmere kungulu kuliko omuceere piraawo munda muwumbo omuwumbo gusobola okuba ogw'emmere oba gusobola okuba ogw'obu tatu apoteya enzebo kati Katonda asonyiwa bana abazi omanyi ebbanga lyotamanya bwotamanya kyakola Katonda asobola oddikuleka n'akusonyiwa naye bw'omanya n'okola ekintu ng'omanyi nti kino kyenkola kibi okitegeera taata miggo kati abantu tubabuulira abantu tubagamba beetereeze ekirala engoye ezimu olw'ebika by'engoye fashion eno yeriko n'opaala gundi naawe nojja n'oyambala engato Crocs yeriko abantu bali mu kanisa n'omukyala mukyala musumba namulaba oli ampereza ka clip katono ali katuuti ali mu kusinza naye ng'ayambadde kye bayita African woman ekikazi kireeteyi kirungi kikoma na waggulu wansi ku bigere bulungi ayambadde ebiseeko naye kuliko omukazi omukazi oyo nga tolabako ku ngoye z'abakazi nga ziriko omukazi kati omukazi oyo ngenda okumutunuulira ngenda okwetegereza vidiyo omukazi yali ayimba bulungi ngenda okwetegereza vidiyo ekitete kye yali ayambadde najezebbeeri kwali mu fashion ya African woman goloza abakazi abo babaawa semanyi bafirika mwambala bwambazi nga bali okabakwambaza omusambwa ngo ate bwe nyambala omuyimbi wange gwenjagala andi amaanyi agamufugirako gagenda n'ekifaananyi kye gospel njagala nnyo Pastor Wilson Bugembe ne mwenaanika
toyogera amanya kale njagala nnyo omuyimbi wange wa gospel mwenani bugembe sinamwogera kanadala musumba n'ekira point gye nfunyaawo ng'ekkanisa enzikiriza y'obulokole tetulinaayo oba factory ekola ngoye tugenda yita bwerere kuba zonna ababizikola they are not ours dirwe emmanya nti eno nsaanidde ojjambala eno sisaanidde waliwo n'engoye z'olabira ddala nayina omwana omuwala yajja kyaki nakulumu nga yambadde kano kokonyo naye nga n'ebisambi tebisobola kubikkawo bulungi wano era nga definitely olaba empale kakati kyakola ye ayinza okuba takikoze ng'akigenderedde naye ng'olwedde kipange magombe yalina okugula olugoye olwo n'alwambala kukitegera taata bw'alwambala olunaku olwo lwoba oteeseteese nga katonda agenda kukozesa wabeewo asumululwa mu kanisa bw'omutunulira n'omalade otunula osooka n'otunula amaaso nokka sitamupya n'osigala ng'obuulira oba n'amaanyi olaba musumba kuba n'amaanyi abuulira n'amaanyi mu linnya lya Yesu biki n'amaanyi ogenda okulaba musumba ng'atandika okujeba kyolwo alina kyalabye kasita atunula akwambula kasobola no resisting n'osigala ng'okyakulu nze nedda sanga puwali omulabeko bulungi era nawe ojja kwenyenye ekitegeeza nange nsobola obbeera nga ndi kitwale mu linnya lya Yesu ndiko nentunako nendaivatinga bakukyusizaawo bakwambaza okwaka kati gwe omwana obuwala musumba buuza omwana obuwala yenna nayambala akasikaati nga kakoma wano nze waliwo ekyaki gye nagendamu nentuula nga abayimbi bambadde buno nga waliwo n'abamu abambadde nga olusozi luyimiridde nakati bulaza bambi naye musinzi oba mutendereza akwata munsawo mumulowooza musajja akwata munsawo kujjayo katambala kumba atayiza mukulu aleme kukalamu eri kacyankalanye eddagala wandiika omukulu acyankalanye akapeni kagalayiwa notice sister ali mu kusinza ali katooti Bayibuli egamba bwete nti ebyesitaza tebirema kujja naye zimusanze abikolaki abireeta akakalamu kagalayiwa notice bwetu kyo betwalinga mu ssomero ng'olaba edidenzi bamadamu abayambalanga obugoye obwo kogenda okulaba omwana omulenzi madamu ali ku blackboard ali busy omwana omulenzi omulaba akutte musawo ate twabeeranga n'empale ziri ennene munda nga mulimu ensawo ezikoma eno wansi abanga akutte mu nsawo olowooza akutte mu nsawo mba agenze alina gwatadde mu kkomera bulungi nnyo aleme kumusakyankalanya era agamba may I go for shotiko kasita akwata mu nsawo ng'omanya kyekibeeyo omushotiko serefu service waaye njagala ntambule n'okumanya njagala mbuuze manye bingi nkubwe mingi emigo gibe kanze yagyesakira okitegeera naye ng'ekituufu taata njagala abantu bano bamanye mutugamba jangu nga bwoli yes ojjanga bwoli naye bw'otuuka abamu bamaze embulokole ebbanga naye naasigala ng'ayambala kankubulyeko bwe nkusanga ng'oli mwana muwala nga weebiseeko obulungi mbanjeyana bwe manga nze ndi singo mbanjeyana okulaba ekyo kyakweka ne kati okinteredde ku sowaani nkirabye anti display nungi you have to bwetudda mu lulimi lwa market onyonoonye when we come to marketing commerce display atunda ayolesa ebyamaguzi bino kati ogenda kwoleseza ku mameka musumba wuuyo omusajja wattu abadde n'amaanyi kati kankubulyeko omusumba omu yatunyumiza yalina ekikolimo ky'obwavu kya famire ye bamuyita okuweereza katuuti yali overnight nakuba ettendo yali ayimba n'okuyimba ng'agenda kubuulira naye nasooka ettendo n'alyoka abaliidinga ne bakuba dansi akati nga yeerabidde nti empale yagisibyeko ekikwanso erigundira sitiika yali yagigira nga yagisibyeko ekikwanso ndaba genda mu maaso ng'ekikwanso tekisumulukuka nga tekivaayo nga tekitandika kukkirira awulira akamufumita bwe kakkirira kamufumite eyo lyakuba ettendo nasooka tenderera omutenderera kati
yali akuba ettendo n'amaanyi n'ayongeramu awo soka n'asirikamu mukono naye n'ayongeramu kati gye yakoma okweyongeramu n'ateekamu amaanyi agenda okuwulira empewo etandika okuyita mitundu ebimu empewo evaawa kumbe Dinisa lipata olamuza Mukama nga mulungi agenda asala mpola kumbe moyase kumbe kyawedde mudde kumbe empale yasumuluguza dda yali akuba ettendo n'ayisaamu omukono mu nsawo Mukama nga mulungi n'akunyweza ekitutwakye n'okubulya kwakomaawo yebaka mpulira siwulira bulungi kansooke nfulumeko kumbe empale evaamu awo ng'oli katuuti mu kusumba twogere ku byokunywa ne twogera ne ku fashion ekirala ekikutta abavubuka no it's okay betting kyebayita betting bye bimu sitaani byataddewo okudivertinga n'okukwata obwongo bw'abantu n'osanga omusajja ng'akuba munne ebikonde lwa ttiimu etagenda kera ku makyemumanye tebagenda kumulowoozaako tebamumanyira tebalimumanya talinaako yadde ne beekuba ebikonde paka kufiirawo twagenda ku mukolo e Busoga omuntu omu yakola ensobi n'agamba mu abaagundi temusobola tujja nabbayisaamu baamukuba ne TV ne bazaayasayasa ne bakuba obutebe ne bafuluma lutalo nti bakutta obwongo bw'abantu olw'omupiira nga n'omuzannyi omuntu alwanira omuzannyi we nze ono muzannyi wange oli n'agamba nze ndo ttiimu yange nange nali nwanira Man U nga nfiirawo naye erinnya lya Man U limanyi nickname the Red Devils. Kati abantu babibuusa amaaso omuntu ekirala abantu bambala empete ennaku zino si design ojja kugamba design ng'akabanga kakutonoddeyo kati kumbe ogenda mu magombe balina okubala engagement sima bufumbo design kakati abamu babafumbiza kuyita mu mpeta naye nagamba abantu mu kibuga wano mu Uganda wano mulimu abantu abambalo n'obukomo obukomo owa boda n'omusanga ng'akalina amanya ayina akagulupu kaalimu era bakanywa musaayi ebyaddala era bw'okola ensobi mpozi ng'atakiwulidde buwulizi nti muyingize tuleera bagikuyingiza mu bitiibwa ate ng'olina mu kisiibo mukibi muyiwe oyo muyiwe mukibi empewo ziwe oli agamba teri pilot Muganda aba ali ku kaddu bayiwe ali mu bange eyo sokoleke teri pilot Muganda aba ali kuvuga mwempewo ne zimugamba mwaye mmwe baani sebajejjeebo bayiweeyo nkole eki bayiwe ogera akaddu akanula amaaso ali aba Baganda awo tetutuukawo we don't go there sina kyemanyi ejo emigolero gijoweka tulikaaba wegane wamazi sina kyemanyi nze kwebyo betting bw'obanga kankubuli abaana bangi ab'obulenzi n'abobwala bali mu kkanisa talinamu yadde kyawandiikibwa naye amanyi full team eyaseno amanyi full team eya Man U asobola okugamba kuliko gundi twaguze akatale k'abazannyi kwekali twaguze n'omugamba taata mbuliraayo oko okoze statement gye bakola twaguze gwe naani twaguze twaleese ekyuma twaleese Cristiano Ronaldo dos Santos ne gwagamba mbu twaleese tosobola muweereza message ku Instagram n'agiddamu nga gwani ye gwani munkuseere gakulemye okutereeza nkolagana ne Katonda bino ebiro taata byakutimba Katonda buli we tubeera business kankuli abalogo batimba ku matakisi gaabwe n'atimbako erinnya eddene jajje sente jajje connection gwakiririzamu naye ffe bateekako eŋŋombo ab'e Masaka afuna aduula
wali abe Masaka abo mbagala nnyo balina engeri gye bajanjawaza ekintu kyabwe fa ku kyendi kati mabega kawo eno emmotoka zaali haliya zaali zikola nnyo ngeno guze haliya eno mu kibuga mama naye ogenda otuuka Masaka nga bazitambuliza mu nsenene kakubye kutta justice for bannamasaka ntwala omukisa guno beetondera abantu abo tebagambwako batuguza gonja n'enkoko erukaya bayinza okuggalawo olwera omuva omusenyu obugagga njogera omukisa gwe balina bannamasaka nti ne mu kibuga bwe bagamba nti bannamasaka bakusibemu ebyayo bagende ekibuga kisigala kikalu afe weetuli ab'ekyaggwe era bannakyaggwe hayi kakati taata tubadde tukyayogera tukomye ku mipiira ttiimu ezo ng'oli agisunsula bulaza ali mu kkanisa kati byebimu ku sitaani byataddewo okukwata obwongo bw'abaana eyandibadde mu kiseera ekyokubuulira enjiri eyandibadde ng'akola ebintu ebiri developmento nga bigenda kumuyamba n'okugasa omubiri gwa Kristo obwongo bumubeera ku betingi kapapula so olw'omuvubuka yali afunye ne ku ssente n'addamu ebyo by'ekisiru tebikubye bwavu bagenda mpola nga bakutwalaganya bagenda mpola nga bakutwala otandikiriza mpola 12 ngozanya kukujereka gwe totalaafiya waliwo osimanya bubalaaso omanyi bwakuba abbe katani kamera agitunde nosiba otya akabalaasi be serious oba nkaka ate sigenda nendi ekikomando nenkuba ku lubuto nti I don't risk sente zo zonna noziteeka kati jjukira nti batwala omukisa ziri kampani zininganga kampani ezikola emmotoka na biki ebyo bakimanyi nti emmotoka zino tebugenda tuka kumaca ebule bubuzi kyebakola baziwonga tejja mmulekawo nti kati ekigeze takyatuuka mu mmotoka kyekola bagiwonga obubenje ne bubaawo oba ovuga omusajja abadde ayimiridde emabbali w'ekkubo ekimotoka ekibadde kimuyimiridde emabbali ne kijigwako saalabye firimu oli yatomedde pusi okugira ati mbwabadde muntu nti oli abavuga mu mmotoka ye n'alaba pusi n'akuba bulungi nnyo baseetingawo bateekawo ebintu bateekawo embeera eyongera kyova olaba booda bazambaza amaanyi ag'obubbi bagiteeka mu layini nga ababbi balina okugibba ogule eki endala olete ekyuma ekipya owagire kyova olaba nti obubenje bungi nnyo kati ebyo byetwambala kikulu byetukozesa ewaka nagamba abazadde buli kintu nga kyaddole kampani simanya sponge bobs genda maaso zitya simanya busipai abaana tebazannyeko omuguli omwana akaaba muguli ekiddole kakati nno kati bali mu kuwamba bwongo bw'abaana katyuni w'abaana asinga obungi munonefu kyovola buli firimu gyolaba taata wabaawo baseetingawo ne waba muzannyi nga omutegeera nti ategeera Katonda bateekawo kasini k'obukaba atisiti beekisingireko awo mu nsonda atisiti oli abeere nga tayambaddeeko waliwo kyegenderezako okimanyi firimu zikyusa musumba nina mukwano gwange bulwala wa firimu kasa ntegeera firimu gye yalabye bw'ajja nga awubawuba ati emigero manya yabadde ku China nze nalabako kankubuulire nalaba prison break eya Michael Scofield omatuukesera nga nantegeera nnyo nosinga abaninaanye nga ndaba ensi mweri sigijjaamu olaba osobola okuyita katuli akatonobe kati kuba Michael Scofield yali mugezi nnyo nga teri komera lya atatolokamu tunula ati neŋŋamba kati oyo abba mama kafa kamera eyo ninkubisaamu firimu zikyusa ebyaddala so ne firimu olwaleero bateeka teri firimu efuluma olaba n'abazannya kati eya Yesu era bateekamu ng'omukazi ebbere ne liyitamu atisi mu kamera ng'abatagenderedde era bateekamu kagundi ke batadde kituufu kye bazannya ku muntu no nedda taata firimu ogiraba na mwanawo era ebbere ne likola ki ne liyitamu anji ofuse kasiru ate ebimu obindekera nogamba tobibaddemu byange bateekamu ekyo bakutaapinge banoonya
era buli firimu kiringanga ebirooto buli kirooto kyolota newobanga tubadde batunyumya n'okirooto olwaliro Katonda abaawo n'akantu kaataddemu omanye ng'olina okukategeera era ekirooto ekyo nga bw'okinyonnyola amanye ovvuunula ebirooto z'okugamba yadde bino byonna byonna wabiroose bino byabadde bizimba kino Katonda kyeyabadde akola ayagala okugamba era okitegeera nti kino we wabadde obuzi ku birooto awo wennyini ekirooto kisobola okuba nga kyekimu oba naloose empuga abbe n'aloota nga awuga gundi n'aloota nga awuga naye nga birina different meaning kubanga waliwo abakozesa experience eyo navunula ebirooto naye ng'akozesa gundi yemweri ebirooto byanjawulo sinzirana gwe bagambye si buli lwoloota nti owuga tujja tulete topiki ya birooto tujja kwogera ku kuziika amagombe biki ebyo byonna okwabya ennyimbe birungi bituufu si birungi okulya emmere ku mufu kituufu kirungi tujja kubyogerako naye kati ku kino kyoyogerako taata ogambye eki bikisobola okuba nga in actual sense yabaloose kyekimu but ngeri obubaka obwokusike obulala abantu bangi baloota bali mu nnyanja bawuga ennyanja buli lwaloota ennyanja ebiseera ebisinga obungi biba bizibu tolira biba bizibu so tujja kubyogerako ebirooto kuba tubivuunula era n'abantu bajja kubuuza ebibuuzo byabwe ku birooto naye njagala nkakasa abantu bano nti byokozesa olwaleero bisobola okkuta kiringanga abantu babagamba buliyo tubagamba abantu sigala mubi oli n'amunywa ng'akimanyidde ddala waliwo neyaŋŋamba musumba nkubulye biganye konze kiki neŋŋamba musumba bankebera mu lubuto sisitemu yonna nga nfu ey'amawowoolo naye ng'akyakasigala mwana yambuuza kigasa ky'okufa ng'amawowoolo malamu manambuza gwe atanya sigala olina ebizimbe bibeka mu Kampala naye nga taata sirina ne mbwa kommonta fuuwa ati namuga ensonga za ggwa namugamba alwaza alina mawuggwe mafuta tolifa tindifa onankuba konza akuba obwavu buli kaseera ogula nangamba gwe atamunywa olina kalina ku luguudo wazimba nga taata fuuwa paka kuwulira bubi wenywere day to day life ebintu byatukozesa nkwaso beera mwegendereza nebyokozesa kugambye ice cream mwabagulira abaana bamwe molijja okizuula maaso namwe abamunywa ennyo ojja kumbuulira nangamba nti balina whatsapp group ebagatta ne bugroup obulala bwe bagatta social media abakozesa ebirungo ebyo abakola ebirungo ebyo batabikamu musaayi ŋŋamba abantu okwegendereza ne byebalya omukyala bamukwata eyo abatakisi mu kifo we yali akolera nga bajjulawo naye ng'abantu tebamanyi kiri kye nayogeddeko ekyedduuka naddira ennyama gy'anaafumba enkya agisuza mu ttooyi agisuzaayo atya salaasala ebifi n'agifumitamu oluwuzi eno n'ateekayo akati yewasembera n'agyambaza neno n'ateekayo akati n'agenda mu ttooyi mu kinye ky'ettooyi okiraba omunina kazambi esebo kati n'ateeka oba tejjudde oba ejjudde n'ateekayo kati akati kano ne kagikwata nga kagiwaniridde leme kuyiikayo ne kano akali wansi kagiwaniridde kakati n'ayogera ebigambo bino ng'ensowera bwe zigudde ku nnyama eno ne bakasitoma bagwe mu restaurant yange bwe batyo n'agisuzaayo ng'agira amazzi n'agafumbisa ge gafumba supu wenva kale ennyama wandigigumiikiriza okusulayo naye ate amazzi gagizisa eno wano kusimu anyway olina kyoŋŋambye waliwo kye baŋŋamba omwana yaŋŋamba bw'oloota ng'oli mu ttooyi buziba bugagga tujja kwogera ku birooto topic jajja bulamu eyo gyali eyo sente tonde sente ate eno serious note waliwo neyaŋŋambako okusabirako mu ttooyi kibula tuve wano for today bale Mukama abawo obukisa bwe bale kubeerayo mwe bale twagala bannamasaka tujja crusade ejja some enamba eri 0708 39 4501 bannamasaka tujja tulina overnight ku Lwokutaano luno tugenda kubeerayo awo egayaza nakasajja sebo so tugenda kubeerayo ku Lwokutaano tusuleyo Saturday tubeere ne service then ne Sunday tubeere ne service so janga wetegese agenda okujja
era enamba egyensomye kuba okubira ina maama we ina taata wo ng'oyagala gye itsoka gye Mukama agenda mukola obulungi so ne support ya crusade tukyagyetaaga enamba yeeyo taata nawe tweyanza webale tukyaza alhamdulillah ya rabbil alamin malik yaumedin iyaka na'budu iyaka na wazo aliwe yanga sirisembonide basewo ne banyabo tukweyanza okubera crest bantu bano bagambe rest tv kibanjulire bo bennyini aba tugenda atandika okubera crest tv nga je tulina program y'okusabira eggwanga tugenda kutandika mu november oyo date tujja kuba tugibawa soon nenga crest tugenda kubeeranga ekiro esaawa emu n'ekitundu nga kwetuli naye tugenda atandika nga saawa 5 kuza paka saawa 6 kitundu kati mikwano gyaffe abali ebweru w'eggwanga bantegeezezza kankyongero kittaanya nti buli lunaku era bujja lubawa programu eno egenda beera ku Crest TV mu abali e Uganda osobola okukubira maama wali e Uganda n'agiswama nga saawa 5 abali ebweru w'eggwanga ojagenda ku mitimbagano egya Crest TV ogenda kwongera okunnyonnyoka ensi y'omwoyo na buli kalonda yenna agifumbekeddemu si bwe kiri musumba bwe nyongerako ngenda kwonoona bajjajjaffe baalugera nti kola empoomye nalunga yagotta ki mayuuni ate n'alima awagonda ate era nannyuka omuzinyo omulungi ava mu ddiiro nze omwana soda oli ku xpotv mwebale nnyo tulaba ngenda kusaba subscribinga ne muno muweka linki enamba yaffe eri awo wansi gikubeko ku nsonga za expo eza musumba enamba agisomye n'abantu ab'enjawulo bwe tuchwaza ku tv mpozi wena kwebuuza osobola okwebuuza ne comment section always ebeera open gikozese bye bye Expo TV to the world.